Tugenda okukyalirako mukwano gwaffe looya waffe Kanso George Musisi awo ebulindo ziringa mayiro 4 okuva wano era twayise eno monda mu bukubo bwaffe ne tutuuka ewa Kanso Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano ssaawa 9. Omukolo gwabadde gwa kabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu gate mu kikomera kye munda mu gate, gwabadde private. Era ku ssaawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomyeko, nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusindirira tiyagasi n'amasasi nga gavoga nga bagakuba mu bbanga. Awo kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera. Naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, twadde tetusobola kusigala mu mmotoka era nenva mu mmotoka okusooka okwewonya pepper spray oyo, n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mba n'akafuluma omwami omu DPC waawo Ekira, DPC w'Ekira, omwami gwe bayita Kuzaara Robert, n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesige, najjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era nempogana ne mugamba oli ku kamera, Kikole naye oli ku kamera, nazayo pistol ye neyeetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe ka tiyagasi tukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamu mujjukira mu presidential campaign ya 2021 era bakankasukira naye ne kampitako ne katuukira ku omukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono era agubalaze, nsabye addemu agubalage ne mu Luganda. Kamukutulako engalo keeko. Akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli e Kayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dan Magic bwe katulika kakuba Dan Magic ne kamwasa omwana ne kamukulamu n'amannyo. Bakamulongoosa emirundi egiwera okugezaako okutereeza olubalwe nga ne bwe twogerera kati Dan Magic abazira kisa bamuyita bamutwala e Bungereza era ali Bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazzeemu nga bwe kyali. Fragment bwasammuka ne bukuba n'omwami eyali akulira poliisi abaali bankuma mu campaign gwe bayita Afande Kato. Ye tetuddangamu muwuliza, tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekisinga obubi kyamutuukako. So bwe tugamba nti kyabadde kisa kya Katonda okumalako, tukyebaliza Katonda. Ekyennaku nti mu bantu abatulumbye ng'era bw'omanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka okumukolera ebikolobero ate ne batabonerezebwa. Omwami ono bamuyita Shadrack, amannya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amannya ge mugatufunire era mugatekeyo ku social media. Ensi emanye nti wakabi nnyo munnange, kubanga ono omwami tukimanyi
nti omu ku baali mu operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbabako ebintu byabwe. Omwami ono tumuyina information nti baamusiba nako olw'okukwata omwana, ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole, in fact yeefuula pastor, ayina ne church awe Manyangwa gy'alindiramu abantu, naye yono y'omu ku babadde bazze okuntemula. Abatemu abalala era abaziba emisango mwe muli omwami ono gwe bayita Isa. Omwami ono Isa tetumanyi linnya lye ddala, tetunafuna na kifaananyi kye, kirikiriya bino ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Isa, abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi, abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okozesa abaziba emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu Buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo, tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisa nga bwe yayisa Sobbi, naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze. Kale nno basebo ne bannyabo, ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye neebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tuweebaza kuba ebintu ebisinga si ffe twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tubeebaza yonna gye muli era tubasaba temulekeraawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda maaso mu biwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde na musango. Twabadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi twabadde tetukola bikyamu kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession, nti twabadde tukola omuggundu, nti twabadde n'abantu bangi, naye nga gye baatuteeze gye baatulumbye tewabadde n'abantu, era nga tukakasa nti baatulumbye tukolako obulabe ewatali bantu. Omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi ebimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala, naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo, era safute gyo bamuyina ebifaananyi ebyo babiina, naye tebasobola bitulaga kubanga ebifaananyi ebyo nabyo bibalumika. Kwegamba bo baatendekebwa kulimba. Mwami Lusoke kati avuganya n'enanga ani asinga munne okulimba. Bo balinga abaatendekebwa okulimba. Bakola statement, amazima bwe gavaayo ne bagijjayo ne bagikyusa ate ne bakola endala. So njagala nnyo okwebaza abo abakozesa kamera zaabwe. Vidiyo ezo zikyayongera okuvaayo. Mbasaba buli alina vidiyo gye yakapchalinze oba anaabeera ne vidiyo yonna yonna nga abalina okuba abakomi b'eddembe ate nga bamalako abantu eddembe, tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna yonna egirabe. Maze obbasaba era nyongera obbasaba mugende mu maaso nga mukozesa kamera zammwe kubanga mujjukira baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rita Nabukenya bamutira mu maaso ga kamera za poliisi, naye mujjukira enanga yavaayo n'agamba we battidde Rita kamera zabadde tezikola bulungi. Mujjukira ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Ziggy Wine, ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Dani Kyeyune. Frank Senteza bwe baamutemula era ye yali enkola, baagamba nti tebafunye ebifaananyi ebyo, era obujulizi obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda. So tubasaba temulekeraawo kukozesa kamera ezo basebo ne bannyabo. Ng'ovudde ku ekyo njagala okukyogerako ne kino nti amaaso agasinga ne siira batera oditeeka ku nze ng'omuntu, ne bannange sinze nalumiziddwa nzekka. Bannaffe bangi be twabadde nabo bakyanyiga biwundu, abalala bannaffe bakyali mu kkomera,
abantu nga Lukenge Sharifu, abantu nga Sentongo Emma, abantu nga Kato Paulo bakyasibiddwa awo ku poliisi y'Ekira awatali musango. Moreover mu bumenyi bw'amateeka kuba essaawa 48 zaweddeko dda oba zaggwako dda omuntu zalina okubeera mukomera nga tebanamutwala ku poliisi. Naye bano bamenya amateeka kubanga bamanyi mu kifo ky'okubonerezebwa olw'obumenyi bw'amateeka ate bajja kukuzibwa bukuzibwa. Kiringa ekiraga nti omuntu alina kukola bikolobero kwabo abavuganya mu M7. Basemu ne bannyabo, ensonga z'olunaku olwokubiri oba obulumbaganyi bw'olunaku olwokubiri munzikirize nyongere mbukubemu ttooki. Omwezi kati guweze bukyanga bawamba akulira ebyokwerimba byaffe gwe bayita Akireewo Kivumbi bajja ne bamuwamba okuva ewuwe ne bamutwala ne bamutulugunya mu CMI ne bamala ne bakomawo ewaka ne bagamba basanzeewo ennyota z'amagye ne bamutwala mu kkooti y'amagye newankubadde si w'amagye. Kakati olunaku lwaleero ali luzira. Kanso George Musi ye looya wa Kireewo era ye looya w'abafuuti sojja bano bangi nnyo. Nga bwe mmanyi nti balooya bangi batya oba batiisibwatiisibwa tekibanguyira kugenda kwolereza bannaffe mu kkooti y'amagye. So olw'okukola ekyo twalowooza ekirungi okusiima Kanso Musi bweri nnono yaffe ne tufuna ettooke n'enkoko ne tumukyalira newankubadde bye twasanzeewo bye twalidde ate byabadde binene bingi okusenga bye twatutte ne tumala bulungi ne tukomawo. So abaana abo bagenda ewa Museveni bagenda ewa Musisi okumwebaza olw'okubawolereza n'olw'okuyimirirawo ku lwabwe. Abaana bangi nnyo abaafuuka ba political prisoners abawolerezebwa balooya abafu abo nga mwe muli Machete Yasini, mwe muli Olivia Rutaya, mwe muli Sharifu Kalanzi, mwe muli Bobby Yanga n'abalala. Wiiki eno ng'etandika twayiseeko ekitalya ne tubalamusaako ne tulaba ne ku baganda baffe aba FDC be baakwatira e Nairobi ne babakomyawo e Uganda nga tebayise mu mitendera amateeka nga bwe galagira era egy'ekimpatiira egy'okulya mu nsi olukwe. Ebbanga eriise mulabye nga tuzze tusumatuka ettemu. Nze ng'omuntu matisa obutemu emirundi egisukka 4 baatandikira mu Arua bwe baali baagala okuntemula naye ne bamaliriza nga basse driver wange Yasini Kawuma kubanga yali atudde mu kifo ekyo kye nasiiba nga ntuddemu. Baagenda mu maaso baagezaako tutemula e Kayunga olunaku lwe lumu bwe twasurvivinga newankubadde kanisa yakwata Dani Magic ate ne batusindirira amasasi mu mmotoka munda mu ndabirwamu era Honorable Zaake eri amuyita kumpi nnyo ne bakuba n'emmotoka yafa mipiira n'ebitundu ebirala bingi nnyo bye baagezezzaako okututemula. So bwe tugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu kyova olaba tukyogerako ensi emanye bwe baba nga basobodde okituukiriza kyendowooza nti tekijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo naye era twagala ensi yonna emanye nti bano abatemu balubirira bulamu bwaffe era baagala tutemula. Ekyo twagala kigende ku record so that ne bwe baba bakikoze ensi yonna emanya